oyo Isanga Frederick gwe yamujirira yakujja eyanjawula ne family yange oyo Isanga Frederick nga bw'omulaba mu Katambi Isanga yali mwavu nga n'omwavu amuyita mwavu Katonda namuyimusa uyo ng'empalo giraba Katonda namuyimusa ate Katonda yamuyimusa yeyeyimusa mukirize nti Katonda asobola kujja mu nfuufu n'akutuuza n'abalangira abe n'akulaga ka video kaffe ne Musumba agenzo oyinza oseka n'obuukuula kyokka ate tetonnaba b'amaanyi mu ggwanga kakati kankuwireko kino yali mwavu nga bw'omulaba awo yali mwavu nga awunya anyoka n'ensonga omusajja w'amaanyi bw'atyo mu ggwanga omusajja micros Mafabi n'amukwata ku mukono n'amuyimusa mpolampola n'amuyigiza ekyokukola nga bw'olaba mu kifaananyi akati byamuyigiriza okukola ono bwe yatuuka nga bwe nakugamba wali mu Katambi k'emabega nakugamba nti banabbi b'obulimba baagala nnyo ka sexy mpale trouser tayenze ayambadde empale omwana wuyo bamugobye mu maka kati omwana talina simu bamugobye nabbi Dawudi yasindise ekiragiro oyo omwana tayisa bozi kubeera mu maka gammwe mumugobe waka kati ekigendwa kiba kyakutereeza oba kuzaayiza ddala kuba omuteeredde ensi anti kati awo simanyi awo oba okoze eki kuba kati oyo omwana egy'emyaka egyo bw'omugabula eri ensi mazima ng'olimu embala ya Katonda n'ey'obuzadde omwana wuuyo kati n'omwana omuteerenzi myaka 13 bamugobye waka ne bagamba genda opale n'ensi kakyasoma kati bamuggyeko school fees bamugye ku ssomero wuuyo ku screen omwana kati omuntu ge bayita omukulembeze w'ekkanisa era atwala abantu mu ggulu how could you nino omuzadde naye noleka omwana obwati omuntu alina ne future akyasobola okusoma nga naawe okimanyi muwali okulooza kino kye kyamukwasizza yayambadde empale nga banne bambadde sikaati ndeba yayambadde empale ne waggulu gundi kino kiwaamu ekino kikyamu kyabwa setaani tagenda mu ggulu kati eggulu oli afuse lyampaka mugenda lituuka kabokase so omwana omuto bw'atyo omusindika otya n'ogamba nti oyo wa setaani oyo kakati ebikola y'abanabbi b'obulimba omugabuddeyo completely ate era oba omuwaddeyo kati banabbi b'obulimba balina enkola ya setaani ng'amaliriza bo bajja kubba kutta na kuzikiriza ogwo omulimu gwa setaani direct era buli bulaba nga omusumba nga yenyigira Export TV to the world.